Kelly oyo guy bamusiba by the way adultery bamusiba adultery I think yakwasaganya abaana bato abatalaba kwetuka mu myaka nga balimbo bateka mu video n'ebirala ebyali awo so bamusiba magezi bamuta R. Kelly. Actually R. Kelly byebugaga ebisinga he was a rich guy naye yatuuka time ebyebugaga nebikka nebikendera mukao so that's R. Kelly for you. Of course we had some Aida Mugo music akayimba ka Aida Mugo twakakubyeko emabegaawo. Aida Mugo yomu ku bayimbi waliwo presenters abakola omulimu gw'okwewa abayimbi omukulu Mbazira Tone yasalawo yewe Aida Mugo awo nali nzija ku Aida Mugo naye Mbazira Tone nansooka omukulu Suna Beni naye ayinayo omuyimbi kwasaganyawo magezi nja kujja ne list ya presenters by the way ne ba DJ abakola ku TVs abayina abayimbi abakwasaganya abayimbi mu industry eno nja kuba I think next week DJ Bash mbadde subira Wizo Manizo naye tujja kuba ne week ejja tujja kuba ne Wizo next week I think we shall be playing some radio Wizo music next week. Basha, get ready for that. We had some Lila Jasmine, of course. Aina kaimba kapia Jasmine. Aina audio mpya baka itani omulao Nina Rosa inawaka pia kebaita echoyoyo. The video is out. I think the video is out. One Crystal Panda yakoze remix ya kayimba kechoino kumanya oba choino manya Nesiba Karunzi. You have the song? Yes, of course I have. Okay, we're going to be playing that song. Now, are you ready for it? Tukakube kati? Yes. Oba later? Let's drop it. Okay, bamuita Crystal Panda. One Crystal Panda, of course, It's a beautiful sound. Whatever the bagamba, no tuni yali minyonga jikoze ne Cindy. Well, let's talk about that. Obviously, Cindy or King, dancer king. Kalibade so hard. Kalibade beat hard, but the song I think is good. Ndoza okola omuyimbi nga Shiba okuwa collab oba remix yo luyimba luno. It's something good. Ne wabandika abe Spicy kabele Jasmine aba kugenda ku track eno. Influence ya media Crystal Panda Jericho ye muyambye kufuna collab because it's not easy to get a collab from Shiba. Because Panda ine nyimba nozanga 3 oba 2 kale. Kizibu nnyo muyimbi okujjanga wakatandika ne bakuwa collab like artists like Shiba Chiwana Kidiza. Not easy. So Panda okubera nti ali mu media is a presenter ku TVM. Chamwanguyido kulaba nti afuna Shiba ku track which is so good. Which other songs do you have this week? Empia eziriwo. Sama Soldier wetereze. This is a message to Brain Holiday. Omusajja yetereze. Bobera ne Big Chaga kankubulira kino kigenda eri abayimbi. If you're an artist, bojewa grow na bawa bash okubira oluyimba tukikola One Blood naye boteka mu management sama wagenze mu management ya Big Chaga omukulu Chaga okwasaganya nga manager. I am telling you talent ye baddezeko maaso waliddamu emabega nkubulira. No, I mean Sama Soldier. He's a good talented guy naye obuzibu kati saawa eno agenze mwecha management. No, it's better for an artist. Bobo tandise like nga Sama Soldier jango kole kubolyo until you reach wotuka somewhere manager ayinza okujjamu. Okay, manager wabeerawo. Make sure until depending manager chagambe to do this no kole echo because tukola ebintu bisinga tubikola bya One Blood kweyagaliza nti sama tukwagaliza. But grown Azawi is doing well. Azawi is doing well. Of course kubanga Azawi atandikide management. That's why she's doing well. Nekati Sama Soldier otandisenga gwe nononya ba growna nononya ba buli omu nomunonya mu management. Atewali no mwamagezi is a brother. Aja kuja I think next week. Nja bimugamba actually. Nina fire solo byogera. Loud and clear. Okitegera. Nenga Sama Soldier, it's a message to you brother. Bobo ze mu industry manya nti abakolera ebintu tubikola lwakuba nti twagala. For your talent, don't involve manager mu issues ono omuntu omulala okitegeera because nja kutandika okuganda okukola kyendo okukolera at some point okitegeera. So take a note brother. Tunawo nyimba kyendala empya DJ Bash. John Black inawa kapya yet? John Black not yet. I don't know ya chat trending. Okay. I know inawa kapya. I saw Wizo Manizo ina kapya ne omukulu ani Sizaman baina kapya. That one is trending. Talk about these guys. Zuli Tams yangambye ajja kujja next week. Zuli tagenda kubeera artist for a long time. I think he has just because it's just something. I am not sure whether Zuli Tams is my friend. I don't know.
Zuli teeka kasanti ayinza okubeera mu industry n'ayimba akikoze for his own. Sizala is back. Ayina wakapya Sizala. Wewawe. It's a good song. Man bayimbi banji. Banja bayina empya. So many artists. Okay. Wakaima Bebe Cool. Wakaima Bebe Cool, it's trending. Zex Bilanji ayina akapya ne Palaso. Actually that was out like last week. It's one of the latest. Zex ayina wakapya, of course bayina collabo ne Fefe Busi. You have that one. Zex Bilanji Fefe Busi. No yo guy bamuyitani. That white guy there. It's a beautiful sound also. EddyKenzo on coming back. When is Kenzo coming back? Chishiri kumwajia abantu esawa eno. But I know Kenzo will come back. Actually, nga airport bazi good day, he'll be back. So mukuru Bajjo Ne Abitex muli kukurai nabalabye Jone Megonde ne Rebeca Kadaaga honorable speaker. Nga bageza kulaba nti batekayo issue ezimu ku issues zibataddeyo kwabadde ko ne issue ya EddyKenzo kulaba nti akomawo. That one will be probably handled, I know, with time. Yeah, okay, we do some music. DJ Bash, we're coming back in a few, but just to wait a bit. Tonight it's gonna be fire, of course, as usual. Yeah, we're gonna be coming back in a few. Twinawoko Kulugamba, of course, on the next run. Okay, we'll do some music. DJ Bash, run. There is a twin, of course. Road boy yakola kaimba feeling ne Bebe Cool. It was one of the big songs trending. Ya the Bash Mwagano Chikiza Nainga. It has been a big tune. We played some Bebe Cool Wakaima. We had some Soldier, of course. Kaimbaka Sama Soldier. I think Sama Soldier message yango jifunye mullo. We had some other music. Ni mulago tukubia o DJ Bash. Zuri Tams new video mujidabye. Sasha Vibes, of course. Some Niger. We had some Femi one also. Tunawezana. We played that one also. Actually, today we have a story of Bebe Cool. Bebe Cool, mutabani wa Bebe Cool. Ya meet zene mutabani wa Bobby Wine. Yeah. This is not political. Behind scenes tugamba nti Bebe Cool ne Bobby Wine bayinza obanga bakwatagana somewhere somehow. Naye nga bojja mu camera oba mu maaso gaffe abantu abalaba tulowooza nti bayina empalana. Naye nga behind bayinza oba bakwatagana somewhere, because kino kyeraga nti twalaba mutabani wa Tamale mirundi nga meeting mutabani wa Bobby Wine still. Yeah, yes. It wasn't political. It's just something like okwatagana. Nti waliwo okwatagana wakati w'abantu bano. Politics tatuwawulanga abantu somewhere. Waliwo ekintu kyatulaze nti fe bafani tweyawulamu. Nenga ate bo bali abayimbi bali kimu tekale embeerawo nenga bali kimu. Kitegeera kuba kati mutabani watukira okubeera ne mutabani wange kitegeeza tukwatagana. Mukwatagana. Okitegeera David trending awo ku media. It shows like unity, you know. So abana abali kopendo mbabuulira baganda bange batirasa abali kopendo ya tetukayana lwa bayimbi bano, because bolaba Bobby Wine mutabani wa kwatagana no Bebe kitegeeza ne tata naye basobola okwatagana somewhere gwe gyotaba kitegeera. So that's Alan and mutabani bamuyita Kampala Solomon Kampala. Yeah. He has grown to that level. That's Bebe Cool's son. Yeah. And that's Bobby Wine's son, of course. So kati okwatagana ku supporters. Yeah, if these guys can get together, check as fans of Bebe Cool na Bobby Wine, we can still get together and tukwatagana. Exactly, yeah. Tuleme kubeera mu neyo mindset. Omanyi music is music. Ate Bobby Wine, Bebe Cool. Yes. Okisegeera. Gwe oli muwagizi wabe because of their music, yeah? Kina kyendowooza. Empala neyo yatandikawo nga bagala tunda music waabwe. Ng'ovudde kubira empala neyo yaliwo. Yajja neebeerawo. Nga obakola ebivulu ne beeyawulamu. Nga bagala kutunda bivulu byabwe biki. Ne bafani kyatusigalamu. Ate ne kikola. Newankubadde bo bayinza me I'm sure Bebe Cool bakwatagana ne Bobby Wine bakwatagana. Exactly. Just this is business. Okitegeera bwe tuzimba character nti mwategeera mu kwawukana kwaffe tugwe twegatta, then business ebe efudde. Okitegeera, so they have to keep it like that. Grouna. Yeah. What's wrong with Nansana people? No. Abakyala be Nansana waliwo ka clip ke badde ndaba. I don't know whether these guys are from Nansana. These guys, I don't know. Who started that drama? I want to know. Let's have this clip, yeah, from Nansana people, yeah. Those like tukoleyo koko zaffe abantu b'ebbombo kisegeera muje mukole ffe tukwate mundu kyembuuza abantu b'e Nansana bali fine nakyo oba banyivu kyesimanyi, and they have to be okay with it because it's like Nansana versus Nigeria, Nansana versus Makindi. I don't know ani yakitandiseewo bali okenda kyo ndowooza. Are we ready, Shafiq?
otoka clip akakabana benansana. It's trending everywhere. It's trending. Facebook, we have some messages. You can sending wabatuwaka clip hako. Nilao ko messages ono wamwita mwawa mzee sitegedde bakwise Prince Ibanda. Yes. Ali bugerere Kayunga, big up on you. Sitegedde bisosawa byowandise. You can send in your messages ku WhatsApp jola ku screen now. I'll be reading out your messages, yeah. Nanga here on WhatsApp I see Sama DJ, Eddie Managamba, Eddie Man I see you, Microphone Vibes I see you, Raymond Promoter, Hazy I see you, Umar I see you. Hazy Kwali. Nisha big I up on see you, you. Hazy man, yeah. So many people here. Onagame, hello, I'm Chiviri in Rukunjiri. Thanks for the show. Please tell I want to know ngasibalaba ku Star Times. Simanyo ba ene kwetu ku Star Times mzee. Ya ku Star Times kwetu linyo ku Star Times. You can also put them no researchinga. Oja kubotufuna. Hey guys, thanks for the show. Kalinachi from Kawempe. Big up on you abantu be Kawempe tubabuza ko nyo muri ba kabinyoya. Hello ABS The Fuse. This is Mose tuned in already from Kasubi. Big up on you. Grouna ono Mose Obi but Baba, thanks for being smart. Kajini yako ne DJ Basha tukubye nguliko. Big up on you. Respect. Who else? Nagami, hello, play me Nachuka by Shiba Karunji. Thanks for the show. Bash, did you play that one? Which Shiba Karunji. The new tune. Nachuka. I haven't. Not yet. We shall tujaka kuwa masa. Yeah. Hello, Shiba, morning darling. Please play me. Tonela Bella by Angela and Andre. Yes. In fact, last Saturday we had her on one confused one. Yeah, she was here, of course. So I think we're gonna be doing some. Are you ready? Clip ready, Bash. Are we ready for that clip? Just photos. Like we are trending on social media. Okay. Shafiq, are you ready? Someone is like DJ Bash and MC Grown. Thanks for the show. It's me, Don Bonnie. Big up on your blood. Go singa mu kintu ekyo ya. Tuine mbozi ya Boss Chick. Boss Chick ne no mukyalo oyo Bad Black. Tugenda baraga Boss Chick. Chizukiza story ya Namere ne Farida. That's a story of guys from Nansana n'abalala ngabo bidaba we bidi awo ya. Guys from Kololo, you see that side. Abana Nansana obalaba. It's trending, by the way. It's trending a lot, yeah. Yeah, it's trending everywhere. Nansana. Twins from Nansana. Twins from Kololo. Chairman of Nansana. Enjawulo eri mu ssente n'ebirala. I don't know bakati bano bakyali mu ki mu zone ki amatu ogalaba. Sabato Jesus. Let me read that. Nansana bya. Walaba kasi sabat wakalabye mukoti ye. Nansana beyongedde okulumya bana Uganda bakoze ennyonyi ekika kya namukanga gye batumye helicopter 256 pin Dr. DJ Shiro kuva mu garage. Yokuba store. Suna Ben yagwa. I don't know. Ani yabitandiseyo. Era banansana. Abantu be Nansana, of course, yeah. That's a Sabbath. That's a Sabbath, of course. A video call from a Nansana guy. Jesus Christ. Man. Nansana baba koze. Man. Katundi yababashe yekasubi yamwe gye tulinze blood. Tulinze yamwe Fikwele mkwali. Fikwele. Are we going to play some song by Fikwele, man? Just have a look at that. That's Nansana guy. Sikirize like byanjawulo. Jesus Christ. Bad. Okay, Fiki, shout out to you, big up. Adesha Fiki, nawe matuga mukole yoko bomwe baba. Tuleda na nembozi ya boss ya Alicia Boss Chick. Boss Chick ne oyo ex wa Raf X. Raf X omujukira semagambo. Yeah. Abasinga tebamanyi ko mwana wa muno mwenyine muno. Oyo mwana wa muno. Right now. Yangamba yagala kujja ku show. She's a star. Tujja kuba tumulaba. Oyo gula. Oyo ne wa Nansana. Boba tubabera bekalakasa mu nsiko. Chairman we Nansana. Fiki mpaka mbozi ya Boss Chick. Tulabe bimukwatako. Hello man kwali Fikwele akaiba ka Fikwele mkakube blood kwali. Tujja kuba twogera blood masawo ya. That's Grona. That girl said tamanyi Bad Black. But when you look at that pic, olaba nti yali asaba selfie. Ne Bad Black. Ne Bad Black. Tuwedala ne kakiripa kakogera ku bimukwatako kuba mwana wa waneka wala basinga bamanyi abakanti kati right now she's a star. Kwa kati obanga oli marketeer one of the biggest bars and clubs in town. She's a socialite also. Obera wa mani. Mwala we yaveno. Yali yagagamba Kakweli ku Uganda. Ani?
oyinza obbawo nga tomanyi bad black kweri kweno Uganda wakyo olaba akalango ka covid yagambye tamumanyi naye omuntu gwawalampa tamumanyi. Okay, plus that voice note tulabe kyatugamba oyo omukyala nate naye kimanyi kyekabe ekyawa because I think oyo omuwala we yava eno yali agamba mu gundi ki gayi yali amukuba nnyo ng'amukuba ng'oluusi amusibira wabweru aba ayingiza kitegeera ebintu ebituwe kati n'akola atya I think Chiku yafuna opportunity n'afuna ku majja ate jjukira yali awa Rafex ssente nga yamugulira n'emmotoka eyo gye yali avuga Alicia yagigula nga ya sponsoringa gaye mu buli kimu kale ndowooza yafuna opportunity ng'afunye ssente ze ezimumala no longer depends on that guy n'akibwakamu n'agenda n'amuviira just Rafex yali amukuba nnyo ng'amukuba for more. Okay. I think tufunye voice notes za gonde Kemisera, can we go straight to that same point? So embozi ya Kemisera ne ajarona mu biro naye ndowooza kino kankigambe ba presenters abali eyo tuleme kusukka nnyo we tulina koma I think Aruna ono mukyala we okisegera kale abadde mukyala we so presenters tufune limit okisegera we tukoma I think tufune we tukoma don't go beyond kubanga ogenda kunonoza byotomanyi and speak ill stuff ku bintu byotategera okitegera bash. I understand. So ensonga za Kemisera tuzimulekere nga zize okay let's go a bit kuyo ne we don't go deep kuyo munda okisegera tukomeko kungulu somewhere temuyitiriza nnyo gwe ngambo kitegedde okitegeera gwe kigambo kitegedde this message is to you so kati Kemisera okudda ku side ya Kemisera I think Kemi you are an artist ngera wale badde mu cream ne bavayo ne bagenda ne batandika ebirala like other music ways like nokwate ku bolyo ngabo watugamba ati okuze as an artist of course kiri understandable naye bwotuka ku level eyogera n'ogamba nti oba ensonga zamwe ez'omunda gwe ne ads nozelta mu media that is not good okitegeera bw'oba okoye Aruna mu biro muto tambule ng'omuyimbi actually some people say abadde anywa okunywa kwa ayinza baba era yagamba nti okunywa kwe kuva ku stress gy'abadde afuna between them ye na Aruna tekikutuusa ku sseeryo bw'oba okoye somewhere tambula ogende toyogera biki bibaddeyo munda tulabyeko akayimba ka Sirina na Malala ina future music yeah she has some good music actually she's a good artist abadde muyimbi mulungi mbadde mugoberera for a good time naye ndowooza nti yagenze n'asukka tugambe kale nga Nadia Lani bwe yakola artist bakola Aruna yagira gwe bagira naye mirundi emeka nga ali mu saga zino. It's not the first time. Endala yali etestaga ya mcharo wa izito wana antume someone. It was a bit yali chuka muko kweno. So Kemisera I think nti boba onachu some management. Yes. Tutwala bizibu ate bona kubanga basho olaba omuntu agenda ku managinga bo mubulira ebizibu ebadde mabega blood. Yes. Ayinza okulemerwa ku managinga okitegeera. Yeah. So kati bobo tambude gwe just go look for a pasture like a green pasture somewhere nenga toyogedde biri mabega because otugambe ebizibu na Aruna ebiri mu makaga mwe. So ate osubirira okuwasa because togenda kusigala bwotyo okitegeera you have to be clean naye ate gukenyini weeyonoonye mu media okitegeera to summarize up embozi ya Boss Chick yali ex wa Rafex she's a marketeer marketeer bebana abakyala babeera mu mabbaala they are paid like 4 million ne bamu one night kati million yalina okuleeta DJ yalina okuleeta omuyimbi yalina okupushinga night yamaking sure nti ebbaala ebeeramu abantu yeah that's what we market abantu badde bakyebuuza nti marketeer yani kati waliwo ne ba digital influencers ab'ebbaala ne kati yakolanga marketeer. That's why she was complaining she's not a prostitute. She's employed. Abena mbaranga agenze kukola sente. Tumanya tucyantu bato bikolera nabyo kale. Which is not bad ate oba bikola then it's tekina buzibu ya. Kubaga kiba kiyamba gwe. I'm Luima David from Mukono. Play me Fly Away by Fear. Tukayina bash. Some fear music.
Audio. Kapia? Yeah, kapia. Okay, someone is like, as a voice note, Onagambe, hello, I'm Robert from Bokesa. Drop me Nikki Ndikukatufu by Arafat official. Tetukaina ndoza. Ane? Arafat official. Tetukaina blood. Akalete, mugamba akalete, ya? Fikwele mkwali, big up on you fikwele. Abantu bebanda, tuwabuza kwenye ba blood. Abantu bechileka. Akaiba ka fikwele mtandike na kobasha. Are you ready? Okay, now. Drop it. We're gonna drop Fikwele, in a beat, ya? Okay, we'll do some music. One fire is coming. Tugenda kubatumia kumboze zenjaulo ne fire wali omusajja waka mwa atasidika. Fire MC. Tonight we're going to be in a party, of course. Tuba tuchagenda maso. It's going to be Fuse Exodus party in the studio. One bash. Some music, bro. Long time simulaba arudde okuta tune na kuzima. Abera nye France is a Ugandan based in France. 1000 beats per second. Nga yali alida akatuba naye gayo nga akoze nga akulembedde nga yali naye walo gayo aja namulyawo nabere Sweden bamuyitani. Ali ono Webbango Ricky. Najja namubikirira bwatyo ya. He is on fire MC Wagwan fire. Wagan brother. Nengo likiriya. Nenga kulikayo mu kyalo blood. Navudde mu kyalo. Naye ate kisinga okuba ekibinti even yesterday. Nafiirwa jajja wange even yesterday Joe. Sorry. So sobodde genda kuzika ndoze no wiki yonna ndi mu oluli muzeeyi ate Joe jajja sokati. Sorry mwana wa mama bwe nabafiiriddwa. Sorry. Kyesinga okumanya ku nze actually byesinza okuyiga ku nze byenali simanyi nti ndi mugumu nnyo okusinga bwe nali ndowooza. I am a strong guy kuba twakola show ya Saturday nga muzeeyi n'ogenda okuzika that very day ku Lwomukaga. That very morning. So kitegeera nesikola show ya kiro. Nakulaba ogenda n'abamagye. Nagenda n'abamagye awo. Okitegeera naawe. Yes, to make some recaps. Akubye mwogeddeko okunkola mu recap wakati ntini. Ekisooka omanyize mbani information from a reliable source. Bobby ne Bobi Wine tebali kwatagana. Abaana bano kyemutamanyi basoma bonna from primary basomera Kampala Parents bonna nga bali mu ssomero lyeri mu class emu era nga babeera bonna ekamwocha wali era mami Zona naye yafunangamu obuzibu nti nga agenda okukima omwana ku ssomero nga basanga bali bameka bali babiri bazannya nga omanyi abaana abato bano abaana bamaze ebbanga nga their friends naye alumu omuto Alpha yabuuzaako Zona namugamba maama ono mukwano gwange naye won't it affect Zona namugamba abuuza daddy wo bwe yabuuza bebe namugamba it's okay kuba waliwo n'olugero lwagamba lwe yamuwa mu Bible lwe Alpha Bobby bebe sorry nti waliwo gundi omukabaka omu yagenda nawa omwana ng'amusanyusiza namugamba saba kyonna ky'oyagala omwana n'asaba omutwe gw'omusibe yali mu kkomera story eyo ogimanyi iyo story yeri mu Bible naye ng'ate omwana olumu si kyandiyagadde okusaba wabula okyamusabisa omutwe gw'omusibe leete nakyagenda gukozesa bula maama we yamukozesa ensobi n'asabamu omuntu ne bamutta ne battamu omuntu accidentally kati ekyo kirinkinga otya ku kino ekiriwo kino kyendikinga nti ensobi z'abaana oba ensobi z'omuzadde oba obutakkanya omuzadde tobiteeka ku ki ku baana so bano abaana bamaze ebbanga kuba badde basomera ku ssomero lyerimu nga their friends okuvaayo eyo okuddako eri gye mubadde ewa boss chick Rina Bukokati. Nimjagala ombuulire hatred evaawa eya Bobby. Bobby ne Bebe. Amazima gasigala mazima. Ron Saltaroni manyikoli onsindikire ka message yawo ne Bobby Wine Bebe Cool eyatandikawo Bobby Wine. Era yamusomesa ebisinga. Eyatandika Firebase ati nkujjira we buva. Bebe Cool eyatandikawo Bobby Wine. Atya. We back mu history twachogerako ne mu kibozibozi kyaffe nti Bobby Wine abatamanyi Bebe Cool yakeera ku macha n'afuna ekirowoozo ne kimujjira mu mutego kye bayita Firebase. N'anoonya bayinza okuteekamu ya n'anoonya baya Bebe Cool ya creating a Firebase n'anoonya Bobby Wine ya n'anoonya Bobby Wine yamuleeta Bobby Fine yali talented naye Bebe Cool yali mugezi nnyo yali mubazi nnyo akano kajjeo Bobby yali talented bona bali talented naye nga Bobby Wine mugezi nnyo okusinga ku kwani ku Bobby Wine era bw'olaba nga amanyi history eyo gyava mubayisamu akati Bobby ng'avudde eri mu Opa DJs ng'akomyewo Bobby Wine Bebe Cool ng'avudde Kenya akomyewo wano Uganda bwe yasinkana Bobby Wine amutaddemu ekirowoozo amuleese bakwatagane balwanyise omusajja mwebyo ebiseera obukyayi we buva omusajja yali chameleon obukyayi we buva nti Bobby yatuuka ekiseera n'ayagala okuwamba okitegeera okutwala over taking over nti ate nga gundi naye ayagala abeere waggulu
oshegeera buli omu ng'alowooza wakabiri omu ng'ayagala abeere nga yaleadinga ate gikole kirowoozo mu kusooka kyali kya bebe gye kyava ekya firebase on records yagye kyavaawo kyemmanyaawo era buli omu akimanyaawo misunderstandings we zaatandikira paka kati era bo tebalibanga kuba abaana baasoma bonna nga wala amantize ne bash tusomye ffenna from eri gye twali walive naye nga nsingako ku kiraasi nanosanga bash tamanyi muzadde wange bwe ziba nga zivaawo then ensonga eba nnafu nnyo no anti labayo eba nnafu nnyo labayo so ekisinga obukulu kiri nti bali mu business yemu bakuuma business kyebakuuma nti empala neene ebakuumira business olaba nti etambula kitegeera bwe tujjawo empala neeno kitegeeza business eba ekoze eki ate tukirabe bamaze emyaka n'emyaka nga 10 nga tebatulangako bonna era lwe batulako yali show ya Kenzo lwe batulako bonna just okutula bonna Kenzo yagipostinze that same show Kenzo yagipostinze yesterday same show kitegeeza ki bano bo naye abaana bo their friends from school basoma bonna ku ssomero erimu primary okuvaayo eyo okubazaako eri gye mubadde wa boss chick omukyala wawano kawaala omukyala waffe namusangako ku night emu twali ne tolest DJ Fiki ku fame nga tulina tonics naye amazima omwana alinamu kasente yayiwawo omubiri bonna ni asinga muna kasente nze nganze black sibirangako naye sibirangako na bad black naye nalembaddeko ne boss chick ekyokubeera n'essente kituufu kubanga audio tetugimazeeyo eri mwala yagambye nti yagulira Rafex moroka gyavuga buli kimu yali akisasula ne Rafex nga yaddira ate nzija owa Rafex amazima Rafex ye nga ye etaaga okwezuula n'okwetereeza Rafex ne Peterson olaba abantu abo nga bali abooluganda looza nze ngamba balina ekibabulamu ekisooka Peterson ate yekale Rafu ye muntu alowooza kyali kyatannafuuka oba kyatali kitya Rafu mbaddeko naye ku biseera bingi nnyo bagamba studio yagitunda yabeera makindi tuba naye naye tuveeyo studio Peterson ye tumuleke tuli ku Rafu mbaddeko naye ku night eziwera era ndooza newe baaka ne Khalid nga tukyatandika omuziki awo ka redemption mabegako bitali byakakati Rafu yayagala nnyo okuba nga gravity oba okugira nnyo gravity oba kukola ki kale yetola nnyo yamanya okwezuula nti he is still a rising star. We all know yatandika gravity nandika gravity n'amusukkako ate ne kimulema okukkiriza kyenga tugamba nti Big Eye ne Kenzo Big Eye yalema okukkiriza nti yamuleka kati alina okukkakkana ayigadde ku drawing board anonye omuziki omulungi yasigala agamba munene Kenzo kati kyekyo ekiri ku gundi waffe Rafu yalema okukkiriza amazima naye okudda ku mukyalo ono omukyala amazima gasigale nga mazima ono mukyala muto ku bad black ekyokubiri alina clip ke yakoze bashoka nga yeyiwa amazzi wano ku gundi wakalabyako tuveeyo baŋŋaanyeeyo nkyalinayo obusungu eyo tuveeyo naye omukyalo ono muto and akola ebyaddala nze naliko naye nga yambadde gamba ne DJ Fiki twali ku fame ne tulesi DJ Fiki naye nga buli kimu yakikwasaganya yakasaganya akasente kange akwolunze yampa awo nga tuvaawo malirizawo mangu awo nga nvuddewo kale nga we muŋambye nyangu nkudda ku nsonga eri gyobaddeko eyaluuna nze kyeŋŋamba abakyala mwennaye bw'oba ojja mu music business manya ekikuleese ate munyige kye bayita privacy nekkwatagana nti ekintu kino nakigamba ne Nadia nti bw'oba ozze n'omuntu ne mulemagana business wise tobiteeka ebintu ebimu ku mpewo manyako newokumabako ne limits nti obadde noli nti oba abadde bbaawo nga banyiziza bya mwami na musajja mu bigonjolero eri mabbali ffe twagala good music the thing is bavaayo okuyamba abatanabagwa mu the same category okitegeera bavayo ne boogera bategeeza abalala batanabakola ki nga walaba Brian White dadandre we byali ono wavayo n'amulumiriza n'omulala naye akola ki okulumiriza nga kuli awo ensonga ya Kemisera si yasusa okubeera ewa aja badde alina abakyala nga 5 ndowooza kati waliyo nga 4 okitegeera so Kemisera okulumiriza si kyekisinga okuba ekikulu kuba abaddeyo bangi okitegeeraabaddeyo n'abalala bangi abaddeyo okusaidegamba nti si yasoose naye ate mu babadde bayimba ababadde mu group kubajjukira nti she was helped bamuyamba oli yali mukyala gogamba ti yali muyimbi yali mukyala we omuyamba naate ekitegeeza mukozesa nga tayagala no si nti yali tayagala ali ayagala kuba bagamba yagenda n'ewaabwe yakyala n'ewaabwe tewali amanyi mazima ku ekyo ekirala ekyomwenge yabyogedde nga Kemi naye ku
ku bonna aboogera tewali amanyi fact okisegeera ekirala ekyomwenge kyebagamba nti anywa nnyo bash omuntu yenna bwofuna stress sikiwagira siwagira abanywa mwenge si mulungi siwagira abanywa mwenge si mulungi naye omuntu okunywamu yes stress si kibi naye omuntu yenna anywa omwenge Brian nkugamba Brian promoter nti okunywa tekijjaawo kizibu otamya social ntevaawo the issue is Haruna musiraamu you understand you are married Haruna tanywa omukyala yanywa how will you stay ng'oli atamidde nga gwe totamidde munabeera mwenna mu nyumba Abash kagambe ekintu kimu nze naliko na Haruna awo ko bagita lavanda balinawo show yaabwe nga bakyakwatagana edda naye by then nga nkyayimbayimba nga mbakinga nga nkyayimbayimba naye ebintu ebibeera backstage osagala kubyogera ku mpewo naye nze kyeŋŋamba kiri kimu kino tekyavudde kutamiira tekyavudde ku biki kyemanyi zino they are family issues they are not musical naaluna alina ka statement ke yakoze yesterday but n'agamba nti mu biseera bino ebya covid-19 omukyala nga si mugumu agenda kudduka agende we akomye n'agamba tayongerako kirala abamu badduka dda naga abamu bakola ki wakawulidde naawe so these are family issues tetuzaagala mu kamera fe abawagizi twagala music Felista ogenda wali Felista banne abatalina kimanya waliwo omuddugavu omu mu America omusirikale yamukwata ku street emisana nga n'abantu balaba nga bonakwata arrest n'amuteeka wansi n'amuteekako evivi n'amunyiga paka we yakola ki bangi bavudde ne boogera ku nsonga eno abazanyi b'omupiira bangi abaddugavu like nalaba gundi ng'akaba n'amaziga omukulu Obama okisegeera so si baddugavu bokka abaze mu mbeera eno wabula n'abazungu bennyini bazze ne beetaba mu mbeera eno kyemanyi ku George Floyd he was one guy yali agezaako kuyimba way back in 90s yali agezaako kulaba nti ayimba naye ne bigaana nadda mu bwa seculiko oba okukuuma mu mbeera bwetyo oyogolaba ku screen yawo so we lost this guy mu mbeera eyali embi ddala ey'entiisa ey'obukambwe Felista yavudde n'akola akayimba it is a good idea which I think is trending wanaaba ayongeddemu kumanyi afiki tuwe kagunda ko opene ka clip ako akalaga abaddugavu engeri gye bekalakasaamu